buno bulamu bwonna bwalimu buli muntu abuyitamu naye kyemusaba twesinga kuba ffe tusazeewo okujja okukyalira kuba nkimanyi saawa yonna embeera gy'olimu olwaleero kikirize nti enkya togenda kwaki kugibeeramu. Wabeerawo ekintu kyonna oba ekimukaluubiriza nga nange nnyinako obusobozi bwennyini obutono nga nsobola okimaliriza nsobola okumuyamba oba okitegeera. So nabadde awo nendaba sitole ye nentaakingako bambi ng'omuntu nange ababadde banfollowing abalabye sitole yange biki oba okitegeera. Kyensobola okugamba nti embeera gy'olimu siggwa gibaddemu wekka bangi abali n'obubi osinga naawe wooli. Kyolina okwebaza Mukama Katonda buli woolabanga nti oli bubi. Kozi nze naliko mu mbeera nga amanyi ndi bubi oli nangamba jangu tuyiteko mu ddwaliro natuuka mu ddwaliro nze nakomawo nga atentendereza Katonda ku embeera gye. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyeka na migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad muli mutya tubebaza mwenna abagenda maaso n'okubanga mutugoberera. Tuli banda tuzze okubuuzaako ku Nankabirwa Ruth mbozi mbadde mujja mugiraba okuva emabega naye Ruth tulera nnyo okugamba abantu nti bw'oba oli eyo ng'osobola okujja n'oyogerako n'omuntu n'omuzaamu essuubi nakyo kiba kikulu nnyo. Era wendi sirinzeka nina abakulu bendi nabo abamu mwali mubalabyeko nga Sam Kent Prince Heart naye tuba naye muyimbi ayina ennyimba so bazze ate tulabe ebigambo ebizaamu essuubi bayinza okugenda maaso ate okubanga babuulira ku Nankabirwa ono. Nankabirwa wadde atuuse okuggwamu essuubi. Nankabirwa yazaalako mbozi mubadde mujja mugiraba ku byemabega mwatandika okumulaba ng'ali ne Nakafu Lydia yazaalako ne bwe yali azaala teyazaala bulungi yafuna pressure ekintu ekyamuviirako okulemererwa okusindika omwana ne balongoosa mulongoose. Kitegedde bulungi nnyo ali yaddamu n'afuna olubuto olulala. Mpozi olubuto olwasooka walufuna ng'olina emyaka gyali emeka? Yali 17. Yali 17 yazaalira ku myaka gyali 10. Wafuna buto ng'olina emyaka 16 n'ozaala ng'olina emyaka 17. Gyali 16 kale bwe twatugamba. Naye otuuka okuzaala ng'oyingire 17. Nanyingire 17. Kitegeeza wali under age. Era omwana n'omuzaala naye walongoosebwa bulongoosebwa era tewayisibwa bulungi nnyo era omwana yatuuka akaseera n'afa. Bwe kyali. Bwe kyali. So wafiisa ku mwana. Then waddamu n'ofuna olubuto olulala bw'otyo nga bw'oli. So nafunye okutya eri omwana omuwala ono olw'ensonga nti alumizibwa mu lubuto awulira ebimusindika wansi. Abakazi abamu mbeere ne mugimanyi kale ate ne tutya aleme kuddamu okufuna pressure era tugenda mukyalira emirundi mingi nnyo buli tunafuna omuntu yenna ng'oli eyo ng'osobola okujja n'omubuuzaako n'omu ebigambo ebizaamu essuubi. Ndi mwavu naye nebadde mutwalako ne out olegenzeko n'owuga. Togenda nkoko mukuuga. Tugenda ngayo. I'm going to contact someone. Waliwo mukwano gwe gwemmanyi ayina manager wa garden eri ebweyogerere. Ngenda musabayo kampeyo. Naye oyinza okwagala ogenda obugemu. Ndeka. Obitya tojja sobola. Maze okubegatta kojja waffe. Gali ga nnyanja. Mama yatugaana. Gali ga nnyanja. Yali nnyanja. Anti katwate zino ziba swimming pool. Ne olemerwa okugatisa oteekamu ebigere n'okuba buuti. Yasobola uga. Ki ekiyinza okujjako ebirowoozo ebingi olowooza like otuuka ozzaala osindika omwana nga tebakulongoosezza? Kubanga seeraliikirira nti oba kale ekintu oba kiyinza okunzijjako ebirowoozo. Kiki ekyo tuba tukola because mbadde manyi tunatwalako mu mazzi n'owugawugamu awo ne osangawo ebirowoozo binaakyuka. Mami Sonko ebyadala nze siina kiyinza kunzijjako birowoozo. Kati nawe tumala mu mazimanyi n'omuntu yali badde agamba kajja kuyambe kajja gamba oyo tajja kuggwako birowoozo tumwesonyiwe. Sigamba nti sijja kuggwako birowoozo. Ewaka wendi walabye enfuna ntono. Naligambye nti obanguleyo kativi kabeerewo
amasanyalaze ntoba naba siwubaala nnyo n'amasanyalaze oli abayagala ssente eza TV tuba tesobola gigula nti oba weziri ate bw'ogendako mu bifo ebipya ng'ekimbadde ngezaako pulaninga ninamu akafuta n'enkukima n'enkutwala mpozi leero ogirabye nnyo nalibadde nkutwala ennamboole wali eri n'enkulaga training gy'ekyuka mula omukono gwaffe yakikinyumiza empewo n'ekufuwafuwako awo oba kati tuyinza kutwala wagwe watayinza kuba expense kuba mbadde mayina mukono gwalina rest garden eyo manyagala musaba time ngendeyo omubongeko awo in fact chairman w'ekyalo ekimu ogemu awo list embeera tulabe ng'eko awo malamu amaanyi sio mati kumalamu maanyi sina bigambo bingi ate buli lwenzijanga nina abantu abapya bendi nabo nolaba bakamera empya zotalabangako nolaba omuyimbi Prince Heart ate obuyimba owuliza obuyimba obusembenekerevu buyinza okukendeeza ku stress naddala akaki Shiba ngali Ismail David Lutalo akayimba kashiba kale nyimba ezisinga David Lutalo akolera nnyo bwe tufuna gaapo n'akubongako awo mba mmaze kale laba saving someone's life needs to see someone David Lutalo twayogera ku mwalo oli Joe agano mu obudde nenno bakyalibe n'omugamba Joe singa ndabula bikolo byange biba biwe ndabika ninga mumanyi kuba ani Joeria atelobera Oxpark Joeria kyebina alabika kunkumpe Oxpark afaanana atya gwolaba setegeeza nnyo nti oba afaanana atya anyirira nnyo nyetama ddene kugambye singa nange nfuna chance eyo nenyirirako nga ye nga Joeria kyebine musaba musisinkanako jawayinza ogano sinkana omuwala ono kweri ediga abalwa kuba naye ng'eri ali mu mbeera si ya mulembe uzane tali mu mbeera ya mulembe osanga buli badde osinkana Joeria anyirira jjo waline ettama sanga nange nanyirira okay you never know ne mwizo musalekire puno mjimuliza you never know ayinza ogamba awadde embeera eri bweti ne kala asembereko waneero kuba ina akaviri kansibira nengamba maama nange ndi kasiba oli haja tuyinza olaba kunvirize alabye mulala kati kyoba okola gwolaba oyo mu marking tujja kutwalayo genda omulabe kale spark eri wano kuserena kumpi nnyo omutima bwekibanga kiyitagisa ozaale mulabe ogire erinnya lye oŋŋamba erinnya tubeko bye tuyitamu ajja kukyalireko oba tugendeyo omukyalireko embeere omutima gukakana osobola ozaala nange era ntukaawo kale oluusi bagamba entya tuuka nendaba omuntu nga ndaba ali bulungi anyirira noga mukama ndibeerako ng'oyo kati nga muntu kyomulala nga muntu kyomulala bannange nkugamba ekibangi bangi ogere nga babiri basatu osanga mba tuyinza obba tulina omwangu ayinza obba nga alaba kale njagala kula ku mamafiira omulala njagala ku David Lutalo omulala then omulala enyandyerabidde kati tutandike n'ekiriwo waliwo bano bayimbi balabye ogamba otya gye ndi nga sinnaba kuba ne kyenjogera nja kutumira kuba tulaba bambi mwebale amannya n'eddoboozi bampita Samukenti nali awo abamu abadde batugoberera abatuwa ku magezi abatuwa ku buyambi bambi tweyanziza nali awo nendaba sitole ya Nankabirwa igwe Samukenti oli muyimbi ndi muyimbi omukulu obulamu si bubi ng'amannya gange bampita Prince Heart UG Prince Heart UG Prince Heart UG Mihandi Seboje ate olulimi ki olwo Jamaica kitegeeza ki kitegeeza omusajja omulungi kitegedde omusajja omulungi omulabye ye Prince Heart Prince Heart kati nga nange nabadde ku pologulamu nendaba omukyalo ono Luusi nange nengamba nti kangende nkole ki omulabeko nange wadde size nga nimwetegefu bulungi naye nsazewo nengamba osokojja omulabeko kanzije mulabeko ku time egenda okuddako nja kujja wano mukyalire nange ndabeyo n'ekintu kyenkaki nange kyensobola okumukwasaganyako kuba embeera gyayitamu siki si nungi nange Prince Heart tugende mpola mpola wali okanye ku muwala Prince Heart ya namukwanako dda nakalubiriza oba nakkiriza bakkiriza kuba Mihandi Seboje
Like waliwo ebigambo omuntu byakozesa ebiwoomererawo ebimu nga birimbalimba ebimu nga bikola bita like ng'oyagala okukkiriza omutima gw'omuntu. Ebigambo ebijjukira. Mbijjukira. Osobola okukyusa ebigambo ebyo ng'osobola bigamba Nankabirwa ye bimukakkanye mutima na mbeera kuba kye tunoonya mu Nankabirwa tukozaala lemeba na pressure azaale bulungi. N'ebigambo byosobola okumugamba like n'okyusamu ebyo byewakozesa ennyini obirukaluka n'obiweereza Nankabirwa n'asobola okuzaala obunyiga gwe Prince Heart Eugene omuyimbi. Omuyimbi era ebigambo ebyo byengenda okozesa nsaba sister wange ono abeere mugumu nnyo kuba tekitagwa okitegeera buno obulamu bwonna bwonna bwalimu buli muntu abuyitamu naye kyemusaba twesinga kuba ffe tusazeewo okujja okukyalira kuba nkimanyi saawa yonna embeera gy'olimu olwaleero kikirize nti enkya togenda kwaki kugibeeramu okitegeera kati gwe weefuula omuntu omugumu bamugumu okitegeera tiweefuula bwefuzi naye bamuki mugumu okitegeera nti buli kimu kikola ki kiggwa kuba naffe tugenda kusalawo tujja kujjanga tukulambuleko kuba sigenda kukyeyama tubeeramu bize naye nga tujja kujjanga tukoleki tukulambuleko togwamu suubi kino kyoli kulaba olwaleero bangi abakibaddemu era nekiggwa ekitegeera ogamba nga oti nze ndi wina nga Prince Heart Eugene nange nze ojja kulaba nga buli kimu kikola ki kiggwa ekyo kyenkugamba era kyenkusaba beera mukakamu embeera eno eriwo eri kutulugunya yona katusabe Mukama Katonda agigonzegonze n'abo abali eyo nga balina obusobozi nga balina n'obuyambi bwonna badduukirire omukyalo ono bajje bakole ki bamuyambeko akatontono bagamba emmeeme egaba era yeefuna okitegeera kati bajje bamuyambeko ku sisita ono naye alabikeko obulungi kuba buli muntu ku nsi anoonya kubeera ki bulungi beri balyanda oba olikubye lwakuba tetumanyi oba yina kyerinaakyusa ku feesi ya Nankabirwa omuwulidde ebigambo bya Bugambi Newulidde togwamu suubi Saamukenti baako ebigambo by'oweereza eri Nankabirwa tuwulire ebigambo byensobola ogamba Saamukenti owaffe gwe tujja tukola naye emboozi okuva emabega kyemanyi ye si gwe mulundi gusa omulaba ku mukutu guno gwa Good Talent newalala era ntera badde nga bamulaba so leero tukola nga tuli ku mukutu gwa Good Talent together with the Wycliffe Edgar okitegedde bulungi nnyo mu byonna kyenjagala osooka osaba Nankabirwa oba okumuzaamu amaanyi nsobola okumusaba nti okuva n'olwaleero waaba akkiriza atandike okundaba nga brother we so omubuuza oba asobola okikkiriza nsobola okikkiriza kuba mbasigaana so kati ekyo waaba akkiriza nti nfuse brother we wabeerawo ekintu kyonna oba ekimukaluubiriza nga nange nyinako obusobozi bwennyini obutono nga nsobola okimaliriza nsobola okumuyamba oba okitegeera so nabadde awo nendaba sitole ye nentaakingako bambi ng'omuntu nange ababadde banfollowing abalabye sitole yange biki oba okitegeera nange mba nfiiringa so touched ku sitole yoona ababadde bagigoberera biki n'embeera gye tumusanzeemu namwe mugiraba bulungi wuno ali wazito so tumusabira buli ali eyo alina obuyambi nkusaba bambi osobole ovaayo omudduukira embeera gy'alimu si nnungi wasula nze ntuuseewo ko nendabawo si walungi ate nga wali wazito asuubira osumuluka saawa yonna talina ssente talina buyambi so gwe oba oli eyo ng'olina omutima ogusaasira nga bw'omulaba bambi tubadde tukusaba nange olwaleero mbadde sina kyenyina naye ne ŋŋamba kantuukeyo omulabe then we naaba nfunyeyo kyenfunye nsuubira okukomawo mulaba omulundi omulala mbeeyo nekyemukwatirayo kozi anaatera osumulukuka era ntwala okoola kuno nti woba oli eyo ng'osobola okuyambako n'ekintu kyonna oba tolina ssente naye ng'olina ekintu ky'osobola okukwatayo wadde nti oba bugoye oba ki osobola okubireeta tubyanyiza si bwe kiri so amanya n'eddoboozi bampita Saamukenti kyensobola okugamba nti embeera gy'olimu si ggwa gibaddemu weka bangi abali n'obubi osinga naawe wooli kyolina okwebaza Mukama Katonda buli woolabanga nti oli bubi kozi nze naliko mu mbeera nga amanyi ndi bubi olina ngamba jangu tuyiteko mu ddwaliro natuuka mu ddwaliro nze nakomawo ng'ate ntendereza Katonda kulembera gye wali bubi olina ogamba tugendeko mu ddwaliro nali bubi nga ndowooza nze nkomyeyo olina agamba jangu tuyiteko mu ddwaliro ne tugenda mu ddwaliro nze nakomawo nga ntendereza Katonda olw'obulamu bwennyina so embeera gy'olimu oyinza olaba nti gwe ate oli bubi nnyo naye ate waliyo abali obubi ennyo so kyensobola okugamba guma embeera gyasi Katonda olumu atuyisa mu mbeera ku testi nga tuli tutya sigala mukkakkamu oŋŋambye
okuva watandikwa mu buto bwo okuza oli muntu mukaka mu bikisigala n'obukakamu obambi n'empisa eyo just eno embeera eriwo yakaseera buseera esaa kijja tuuka bino obinyumyeko nga lugero oba okitegeera kirungi wuyo ofuse sister wange wenaafunanga yakatono kenfunyeyo nange nja kukyalirangako bambi tusheyalinge naye kyomumanya eyo embeera yakaseera buseera era nkusabira okusimuluka okulungi yenze samuke nti omuyimbi wammwe bambi wetaaga asinga obadde oli pastor n'ebigambo ebyaba pastor bagamba beera boogera nnyo naye ebigambo birungi bizaamu essuubi bano abavubuka abayimba naye batugoberera ku mukutu Good Talent soli waba alina kyabaalabye nanga tugende tukyalire ku gundi lwaki yimba ngana nawe ali you can do the same thing ne woba tolina ssente nkonaako ŋŋambe ebigambo byange nno embigamba Nankabirwa bisobola omuyamba abalamulio ne mumanye eddagala ne mulisirikidde onalina ebimutawaanya ng'otooliinaawo ku nsi koba osolitufunya n'olituleetera oba oluwo n'abatera okukola ekirungi ennyo babeera wala mitala mayanja bali mu kiyumba oli akolera wala nakugamba genda omugamba akole bwati ne bwati era luwa abangamba nti waliwo emumbu ezimu ze bakozesa okumenya nga bw'ogikozesa osobola okukuba ekigwo akozesa okumumba nga kwava ekigwo kiri asikozesangako mumbu waliwo yangamba kuti emumbu ebimu zikozesa ennyumba otandika okugwa ebigwo aba ne bagamba oyalabika naatera okuzaala and so on n'ebirala bifaanaganako ng'egwe kati so tulina abavubuka bano nawaliyo jangu otuwe ku magezi solo bate nga tusobola okutambuza embeera ogambye gwe tozeemu nakyozeemu kino izo omulabeko ojja kukomawo ne buli omu kyaba nakyo wagumbulizia nakyo abamunywanyiwo ogambye oli muyimbi akuyimbiremu lutala oganye buganyi sigana buganyi omanyi nti omuntu singa ajja okukuwa ekintu kyagenda okukuwa n'okigana oba omumazeemu amaanyi ayinza obutakola sigamba nti asewo ekintu kyonna ekijja eringa omuntu nga kyalina okiwero kaminganga n'amagezi oba badde togaagala ge bakuwadde amagezi ngatwala wasijja gagaana oba tojja gagaana lutalo eka gweoyagala gyayimbe lutalo oyagala eka gyayimbe naye mwegomba mulabako simulanga ku maaso naye wanajja nti ng'omugamba nti alabye oganye bayimbi banne oli kyajja nayo kyakuwa simanyi n'oyo naye ayimba naye bano nabo nno kyasa ono n'abanoonya bano nga tebabalaba lwakuba kati gwe bano tobategeera that's the problem you have kati akuyimbiremu anyimbiremu nengoyi neera nekyajjowe era bwotyo bwokizaala ye ekyajjowe eri yakyeyune negugo tomutegeera eyo oba mugamba nti jangu yuneva nosanga yaligenza oyimuka wano n'otyamu buti tutandike ne Samuke nti muwe mutulabe yimba mufeesingire wuuyu mutulabe akayi Nankabirwa mu famire yo oba ggwe mulimu omukozi yenna gw'olina nti oli akoze nnyo ayagala kyusa ku mbeera Nankabirwa ebibuuzo byakubuuza obitegeera mu famire yo temulimu muntu ng'akola kukyusa mbeera nga naye mwenyini okola kukyusa mbeera kozi mami wange waliyo omuntu ali mu bulamu nga takola kwagala kyusa mbeera oba omwana aba akulumye ennyo n'akujja mu mayindi zo sikunuma yandeeze ekibuuzo kitegedde kye bakubuuza ddamu omubuuze tulaba oba bayinza kitegeera kyembadde nkubuuza mu famire oba naawe omuntu obeerangako awo n'ogamba njagala kukola nnyo nkyuse ku bulamu oba olinayo omuntu gw'olaba ng'akola nnyo mukyuke mu mbeera y'obulamu era waali yaani oyo yaani David Lutalo abamu bamutamiira batamiire ndaba otulabika otandise okukoowa muyimbiremu tulabe kale akayimba kano kange akatebe buleeta ku situulu eri empanvu ye kuba nakulabidde ng'otandise okwegiraagira kati ng'ono watuyimbeyo nga weeta situulu akayimba kano kankaweereza oyo gw'osinga okwagala nnyo akola nnyo mukyuse mu mbeera oba naawe kankakuweereze oba nti oli mukozi katambula nti owewange yasibula mbulumi n'agenda noonya ekikumi munnange tuwona obunaku bambi tukyusa obulamu baiba mukwano we kuume amunnange tulokole simbi mukwano we kuume ezaali entono zifukemu ennyingi mukwano we kuume bulamu ku kyeyo bukaluba munnange mukwano we kuume naye
nkusabira okomewo ngozifunye akanindero olivaayo ku kyeyo kulowoozaako erusula wano mwoyo atabuka n'ennyomba nga misinga emmereyo gwe gyofumba wenjagala okubako kyegamba nakasimu olumu kasaba neiba baibe nze nkulinze ku mulyango nkwagala kufa ddiya mulongo ekirowoozo ekindi mu bwongo wokomawo tuzale balongo omutima leka ngulokinge kimala mpoza omwana gw'olinamu omu tebali babiri alimu omu alimu omu Nankabirwa ebizotaza biddamu nga mukwano gonna Kafulidia. Prince Heart ebigambo birina kyagala okwongerezaako naawe okuyimba kukakanya ebirowoozo n'emmeme and so on bwe batugamba nonso olina kyoyongerezaako then nawe osooka otuweemu kaawo nina nange wadde sitambudde bulungi naye nga ndina akantu nange kensituddemuko akatontono kenjagala mpeeyo sisita wange ono si katono bwe gwakalaba nti katono kuba okalina muganda wange si katono nange mpeeyo sisita wange atandikira okwo mpolampola paka wengenda okolaki okukomawo wano nange mukyaliremuko era nga mbadde ntambuddeyo ano nsooke nechekinge mu nsawo wano ndabe sisita nkusaba okwatire wano Katonda ajja kuyamba bwe kimu osimuluke bulungi ojja kuba bulungi era nga ndyakomawo tulabe tetenkanye embeera kuba kati gwe oli sisita wange ate nange nkusaba kuba nze ndi hit maker ennyimba zange ojja kuziba zonna zonna kubanga nze nkuba hit okitegeera olwo kali akashiba kali because ayogedde nnyo ku kya shiba mwe mukola yinya oleka bakapeera kyensaba mpayo kyansi ebyo byokola byamala maanyi amaziga g'enjuye mangi wakiringamba manti mu birooto gwendaba shiba kawooko kensika naawe nirusi gwalaba keno anti sokolinde katinyi wote kashiba teekawo Nankabirwa oba Ruthi sokoddemu kemabegaawo jukira luli lwampitako wandeka megeredde nze obufaananyi wenkuba kibuyaga nsuulidde sho kyensaba mpayo kyansi ebyo byokola byamala maanyi amaziga g'enjuye mangi wakiringamba manti mu birooto gwendaba luusi kawowooko kensika naawe ne pafyumu gyendinekeno luusi gwewonyana ono oyisayisa ebyo ebintu ebyo mukwano oncunya n'akawowooko walayinza oncunya n'embeera zo nze luuso oncunya akawowooko kale bambi nkusaba obeere mugumu buli kimu kigenda kugwa kubanga nishiba gyali akayimba ako akawulidde kuba by the way wakinjagala okugamba olwo oluyimba lwali meant kuba club neshiba kalungi Queen Mama kati ebiseera ebyo bitwali meant okolamu oluyimba olwo waliwo abanfera kitegeera nga banferamu naye zinakitekinga easy nengamba nti obulamu kasita baba bakulekedde obulamu kuba nze ndi musician ate nze ndi hit maker ekyo kitegeera kuba nina ennyimba nyingi nnyo kuba nina ennyimba guli munda naye waali kuba video twamaliriza twagita kati nishiba wuno waali ennyimba nyingi zetulina kuba ngenda kuba hit ku hit okay tuli banda twagala Nankabirwa kumuta tugenda tuyengere tukole ebirala Nankabirwa bano bebaganyi babazo kubuzaako olunaku olwaleero nkusaba baweereze essaala osabe n'abantu okubawagira bamuyita Sam Kent bamuyita Prince Heart neyanza nnyo neyanzega okunyimbiramu era mweyongera mu maaso n'okuyimba bamuyimba bulungi n'ekirala nyongera okwebaza abantu abankwatirako kati nga Ssenga Mabirizi kale ne bonna ne mukyala gwe bayita Ruthi wali entegeddeko Ruth from Sweden naye mweyanza ye neyanza nnyo neyanzeege ne bonna abandaba tebajjanga okwo banyambire eddala nsabira abantu bagaye mu following Sam Kent ku TikTok ne walala wonna mu following ne Prince Heart
erinnya linkaluubiriza liriwa ku lyonna Prince Heart omutima omulangira ow'omutima Prince Heart Saamu Kent Saamu ye Samson Saamu Kent Prince Heart abantu kyennyongera obbasaba beeyongera okugoberera Prince Heart okumweyongera omugoberera ne Sam Kate so okumweyongera okumugoberera bangi bonna nga mbasaba kale akudira mu luyimba taluwoomya tuyinza obutasukawo olunaku olwaleero naye n'omulala osobola okukola nga bwe tunojja n'obuuzaako ku baana abawala bano ku mwana omuwala ono Ruth Nankabirwa musawo wa Nakafu tugenda kukola emboozi zino paka kutuuka kuzaala inshallah taala nga bwe tuzze tukola era n'abantu abalala abalize batugoberera mwebale nnyo nnyini ddala musubscribinge ku YouTube gy'olabako programu eno tulina wano Saamu Kent oyinza omunoonya ku YouTube channel ye Saamu Kent ku TikTok Saamu Kent Facebook Saamu Kent n'ewalala wonna tulina Prince Heart era nga buli anti Prince omulangira Heart omutima osobola obba nga omunoonyako ku YouTube ng'onoonya Prince Heart so omunoonyako ku TikTok onoonya Prince Heart mwagale nnyo abantu be tuli nabo bano bantu abalina omutima omulungi nagamba sirina nalinamu omutwalo gwange naye nange sinajja kikomando naye ate yo nga ali bulala ntwala ngende mubuuzeeko mubagoberere bambi baweka follow mugende mu using sound gosanga bapininze waggulu using sound ojja bo bawadde amaanyi kyenyinza okugamba tebalina nga naffe butayina naye helping someone guba mutima nga olira nti Prince Heart okitegeera okuyamba omuntu guba mutima so era bangi abagezaako kubanga muyamba naye olwaba atabalina sente nyingi naye ate ng'alinda aweeyo kingi waayo ekyo nendo bya nusu 10 ojja bbanga oyambye ku muntu sabe Katonda tuneme funa mbeera yonna etunyigiriza omwana ono azaale bulungi mulire baba bajulizi mu abatulaba nti twayamba ku muntu era Katonda yali kusasula yamba nga empeera eri wa Katonda twayamba lwa muntu goyamba kukuyamba nze Sonko Muhammad nyongera okujukiza nti kola airport pickups obokoma mu Uganda you can contact me enamba ya simu eri 0706794729 njikuddiramu 0706794729 bona abango nkonyeeko nja kujja mukima kusaawa entebe tuve straight paka wakawa mu ku mulyango otuuke bulungi nnyo malidadi sana Katonda n'ensi yange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155